ensonga yali en skin to get direct kiki wasinzira ku kyokugamba nti omukulu mu gw'omunana ate gwakatandika n'ennaku 14 tezinnawera aliyeni ayisizza mu Bobi Wine eggaali n'ebirala tukyabawa kubanga n'ebirala tukyabawa kubanze bwogera ku Facebook yange ebintu ebisinga nsikulininshotinga kati ekyali ni kino kirungi nnyo ebintu bingi bijja kujja tubirabe nga tukyali balamu kuba tukyakola bingi nnyo tetunnatandika nako twatandise tetunnatandika wasinzira ku kyoga nti we tunatukira mu gw'omunaana ajja kubeera nga yalumbye dda principle abantu bano indicators ziraga excitement ne statement omuntu ambition gyajjiddeko sajja kunnyonnyola n'akulaga nze mu bulamu nayagala kubeerako wakabi okusoma kwa nnemaira wansi ng'ekya bulijjo okubanga okusoma kugaana olw'essente oluusi ddalu akibadde kati nga mulaba excitement n'abantu abamukozesa nga bakyamu kubanga baamuyingiza yayingira ejje oba nnyumba gy'oyinza okugamba nti tekwata ku buntu n'alama kati ate excitement eno nga mulaba nti alina ebbugumu si ye muntu gw'ojja okujja owabule n'enduulu eno ey'abantu ne egi nagatta ebintu nze bwe mba nkola analysis yange ngatta ebintu nga 7 nindaba ne language ye eya bode kyeyogera nga si kyekyo kubanga bw'ogenda n'okwatamu layini nti byonna mubikole naye temuvumanga Bobi Wine naye ng'ate abantu b'olimu bakozi ba ssente gavumenti beekozesa enkya n'eggulo kubanga nali wano wenyini nekugamba nti Abitex yali mukama wa Balamu Balamu yajjanga kutunda busoda ku bivulu yajjanga ne bubbiya Balamu bw'afuna layini n'ayingira state n'afuna ssente Abitex ye bajjo bwe twasomanga mathematics waliyo kye bayita intersection union kati abo bonna ekibagatta kimu ye state bonsatule kene kukyali bw'otunula Linskin okulaga nti yali wansi nnyo vidi yabadde akola za mitwalo 10 mwana jangu nkwatemu wano n'eyo abalenzi bolaba gaaliye tabadde tateekamu ng'era kyekyamunjagaza nti abadde ayimba kintu kye naye kati ojja kulaba vidiyo zanaddamu okukola ogenda kukiraba bakulage tye akuze ekirungi ennyo atuuka eri akubeko ne mu principle oba atuuka eri yesimbe nawooko mu maaso eyo balina okuteerawo embeera eyo embeera yeetaagisa eyo nti kati n'omwana ono bamunzibyeko biki kubanga kikolera amawulire mu opposition ne gavumenti ate nga opposition yaffe wano tugimanyi nti erimu olulongo ate ne waswa opposition ne gavumenti Uganda y'enkya banange tubalamusaako mwebale kutugoberera okutuwa obubaka feedback abagoberera channels zaffe zonna mwebale kutugoberera Lutambi Media ye channel weeri tujja kubeera nga tubaterako nabyo ebintu ebyenjawulo gendo gigobera Lutambi Media Nabs Fiona oyo our sister so ateka content naye yenjawulo nowadays twaganya ku revolutionizing media yesebere mu masimu gammwe era nga tubaweerezeyo byennyini ebibakwatako by'abantu bibatayogera byotagenda kusanga ebikyamuukiriza byotajja kusanga ku channel ndala kukyamuukiriza nakola kutya banaye tetuba luyise eyo gwali mwezi ki gwali gwa mukaaga gwali gwa mukaaga era channel eno bana ejja kugenda ku record tetuleeta bintu bi exciting era bw'oba ggwe ng'owuliriza nga tokomentinga with excitement ojja kubeera ng'otutegeera nja kubeera ku record nti twalina eddindo bwasaava ebintu bino nja bibajjukiza ne tuvaayo twakola vidiyo teyasukka na ddakiika 4 omukulu n'aleeta lisiti eraga abakulu abaalidde ssente ng'ate BNUP balaga opposition naye ng'abakulu omuntu gwe bakolera mulala ne tuva ne tujja nga twogera ebintu ebyenjawulo so twagala olumu the information we bring don't take it with emotions sentiments
or excitement, digest it, you take time. Bwe kiba kisoboka videos zino downloading neffe jukate tu deleting no unless nga waliwo ekintu nga kyamaanyi ate era nzija n'ekibagamba we don't delete. Bw'oba ogenze wansi mu videos twakola ne moving dictionary twali wano ku City Hall KCCA we twatuula ennaku z'omwezi zijjukira kati naye gwali gwa mukaaga alien skin yali ekyaliko naye nga gwali gwa mukaaga we manzijjukira ku Purple Party London gye baliko ne Douglas Lwanga if I'm not mistaken za gwali gwa mukaaga if I'm not nga ate okugula nate okugwako yali ya kwa Freedom State yali ya mwenda June nga yakajimalya kitegeeza gwali gwa mukaaga leti mwawo. Muganda wange Mutebi yavaayo ne tukuba tochi nti alien skin ono emisinde jaddukirako kiki waluwandibaawo nga gamba tulina ebibuuzo bye twebuuza n'obubonero oba red flags twatandise okulaba. Mutebi abeera ku show akola statement n'aŋŋamba nti tuyinza n'otuuka mu gw'omunaana ku speed ono jaddukirako omukulu ono ayinza n'okuvaayo n'atandika okuvuma oba okuvvoola oba okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine principal NUP president wa National Unity Platform nenga ekitanyingira bulungi era bangi ne mugira kyonna Kyali bw'otunula alien skin okulaga nti yali wansi nnyo video yabadde akola za mitwalo 10 mwana jangu nkwatemu wano neeyo babalenzi boolaba gaaliye tabadde tateekamu ng'era kyekyamunjagaza nti abadde ayimba kintu ki naye kati ojja kulaba video zanaddamu okukola ogenda kukiraba bakulage tye akuze ekirungi nnyo atuuka eri akubeko ne mu principal oba atuuka eri yesimbe nawooko mu maaso eyo balina okuteerawo embeera eyo embeera yeetaagisa eyo nti kati n'omwana ono bamunzibyeko biki kubanga kikolera amawulire mu opposition ne gavumenti ate nga opposition yaffe wano tugimanyi nti erimu olulongo katone ne waswa opposition ne gavumenti abanene alien skin mumutandise watandwati naye ng'ensonga ze twayogerako twagamba eyamutegese yaani yamutegese abadde ku bbeiro era akyali ku bbeiro bwe tumanyi obulungi ennyo abbe musinguze omusajja gwe baagira yakola DNA ne bamuwaako abaana kozi bameka naye baba 9 n'afunamu omu omusajja akyali ku bbeiro olw'emivuyo no yes okufa the incident yaliwo January nga 2023 ku Freedom City baamusako embago babbani obutaddamu kutegekera mu kifo ekyo n'otegeka ebivulu naye yamala n'afuna bbeiro naye ekyatwewuunyisa n'ategeka alien skin wuhu ku Freedom City nga n'omwaka tegunnaggwako ng'akyali ku bbeiro akyali ku bbani ne tugamba abantu banne mwetegereze omuntu ono ategese ali ku bbeiro ani yamufunira bbeiro sente azijjayo zitegeka ebivulu naki era muwagizi waani era ebyofuzi akusambira mpikyani ne tubagamba ne mwetegereze kakati ssebo obudde bukwejjeereza time has exonerated you omulundi omulala ntera okugamba abakuvuma oba kazi batera okukulamusaako okunoonyako ne bakubuuzaako nga bw'oli ekyenjawulo ekiriwo mu bintu bino nti ebintu nga bino twabitandika dde oluusi nga tuli ku byalo eyo gye tuba n'emikutu gino nga tetunnaba kugiteekako nnyo Uganda ey'enkya kirungi nnyo kuba nti tugiriko twabitandika kuva mu myaka mito ng'onnyonnyola ekintu abantu ne bakiraba era gye tuwangaalidde babirabye bo tebeewuunye tebakyalina naye kati kirungi nnyo nti ekintu kino ogenda ku likodi n'oddayo n'okebera kati nze kale nakyerabamu dda kuba nsobola okwanalayizinga embeera ekyo kwegamba nina nabbi Mutebi ekyo kyo kyadda kuva kumpi primary level era nina kafo embeera ennyo ekibuyaawo badde bankubira essimu kubanga embeera eno yatandika nga 3 kiwangambye omukulu yakujjukiza nakugamba ssebo wayogera omwezi nali specific gwa 8 lwaki nina ensonga zange lwaki leero njagala ensonga ezo tuzoogere twali wali ng'obudde buziba buwongera nga nkukozesa na speed ensonga ya alien skin tugere direct kiki wasinzira ku kyokugamba nti omukulu mu gw'omunaana ate gwakatandika n'ennaku 14 tezinnawera alien ayisizza mu Bobi Wine eggaali n'ebirala tukyabawa kubanga n'ebirala tukyabawa kubanze bwogera ku Facebook yange ebintu ebisinga nscreenshotinga olwaleero mbadde nscreenshotinga ne tiimu ya neti y'okubaka eyo
kubanga nagigoberera nnyo omuwala oyo Nora Lunkuse twekawaala awo yafuna accident ku piki babadde South Africa nagigoberera nnyo mbadde nzija mentioning omukuomo kuva mu gwokuna nga ensonga yange ngimanyi saawa zino bebaliko bebakote flaga yaffe si bayimbi bano betuwaana si bannabyabufuzi baffe tukulembedde mu Africa tuli mu kyakutaano mu nsi yonna mu Africa bane tukongratulating ettiimu yaffe ya netball teri atukira mu Africa kati South Africa twagijjeeyo Namibia ndoza ani abadde omulala abadde South Africa abadde akulembera no abadde mu rankings abadde si mulungi nnyo mu top 5 mu Africa abadde South Africa Namibia omulala nno mwerabide naye babadde tubadde mu kyakuna ng'olumu tuventudde mu kyokusatu bwetu naye ensonga zange nange bikola oluusi nga calculating nti era screenshotinga nenziza ate ng'olina n'ebyogoberedde nnyo era waliwo omuwala eyava nga gwe omanyi buli kimu n'ayomba tigwe omanyi ebyemizannyo gwe omanyi ebyobufuzi ebimu biveeko naye tubazzeemu n'omunoonyako era na screenshotinze nenjizaayo nti yeno ensonga lwaki nemyezi ena egiyise mbadde mbawa ttiimu eno nendeka omupiira ogw'ebigere kati ekyali ni kino kirungi nnyo ebintu bingi bijja kujja tubirabe nga tukyali balamu kuba tukyakola bingi nnyo tetunnatandika nako twatandise tetunnatandika tugende ku nsonga ebyobufuzi ebyo byonna kubanga mu May w'omwaka oguwedde nakulaga ensonga lwaki opposition ewedde lunaku lwe baatuula ku Africana ne bavuma gwe bakuvuma ne bakuwemula naye ng'ate nze opposition asinga kubanga nina ne ranking mu office ezo ze tulwanirira naye nga sizina na kyenzifunyeemu kitegeeza nze mutuufu wasinoonyeza ssente ntambuza ebigere byange naye nga bw'ogenda mu profile y'ekibiina ekyo ky'owagira ennyo nina ekifo ekyokumwanjo ddala kati bwe tuba nga tubirwaniridde ne tukulaga amazima nti layini eno gye bakutte si ntuufu twetereeze kuba ffe bantu abatuufu omulonzi gwe muntu omutuufu oba omuwagizi munnabyabufuzi anoonya bibye majority nina omukulu nina muganda wange ssebo yambulokinze n'okumbulokinga lwakumugamba okumubuuza ebibuuzo ebiri critical ku Robert Kyagulanyi Center ne mugamba nti nze sina buzibu na Kyagulanyi neither ya unanswered questions still lingering in the minds of the people at times be interviewing abambe having interaction nabo nga munnamawulire omukulu n'anyiga n'okunyenga ono ate n'okuwagira kuteekamu emotions nze bwe mbeera nga nkyabuuza nti nupu ya registering bw'ati ebibuuzo biri critical bwe bityo nitaga okunnyonnyolwa nti mu ggwanga lyemmanyi ebintu bino nakoyisa otya ekintu ku booda biki nze si wakyaliyo olutalo lugazi at least ninako information y'omunda ku ekyo simanyi oba ya leero kuba bw'okyogedde ninako information namanya nga sijja gamba nti oba ya mu lukujjukujju oba yaki naye nga waliwo abaayagala ate nga abaayagala abo baali munda mu state baayagala oteekawo embeera naye ekyo ndowooza gwe mulama gwa leero simanyi tudde ku kimenke ogujja kuba mulama mulala naye mbadde nkulaga nti omukulu yambulokize just for asking the hard questions nti yes support what you support but tukweseemu logic olumu information ku bintu ng'ebyo ebimu njewamu ku kitiibwa kuba nasisinkananga omukulu ensi gwe yagala mukwano gwaffe gwe twagala kuba ffe ate twamuyingiramu dda nga kuyimba mu pushing firebase army biki gwe sigenda keera nkyanzivoole oba nvume ekyo sikisuubira kubanga musajja muwagira ng'omuntu nakuwadde siki naye okuvoola omuntu n'okuvuma no it's not ethical ate nga va ne kukya ng'oggyeko n'ekyo sirimanyi nti oba ali ndisappointinga ekituuka ku ekyo kubanga nze bye mwagalamu abikoze bwe kuba kuzuukusa muvubuka n'amubuulira ekituufu akyogedde kati ye ne bw'aba nga akomaawo gwakubuulidde ndowooza tujja kujja mu maaso there had questions which are unanswered bye tujja naye tugende ku kimenke wasinzira ku kyoga nti we tunaatukira mu gw'omunaana ajja kubeera nga yalumbye dda principle abantu bano indicators ziraga excitement ne statement omuntu ambition gyajjiddeko sajja akunnyonnyola n'akulaga nze mu bulamu nayagala kubeerako wakabi okusoma kwa nnemera wansi ng'ekya bulijjo okubanga okusoma kugaana olw'essente oluusi ddalu akibadde
kati nga mulaba excitement n'abantu abamukozesa nga bakyamu kubanga bamuyingiza yayingira ejje oba nnyumba gy'oyinza okugamba nti tekwata ku buntu n'alama kati ate excitement eno nga mulaba nti alina ebbugumu si ye muntu gw'ojja okujja owabule n'enduulu eno ey'abantu ne egi nagatta ebintu nze bwe mba nkola analysis yange ngatta ebintu nga 7 nindaba ne language ye eya bode kyeyogera nga si kyekyo kubanga bw'ogenda n'okwatamu layini nti byonna mubikole naye temuvumanga Bobi Wine naye ng'ate abantu b'olimu bakozi ba ssente gavumenti beekozesa enkya n'eggulo kubanga nali wano wenyini nekugamba nti Abitex yali mukama wa Balamu Balamu yajjanga kutunda busoda ku bivulu yajjanga ne bubbiya Balamu bw'afuna layini n'ayingira state n'afuna ssente Abitex ye bajjo bwe twasomanga mathematics waliyo kyayita intersection union kati abo bonna ekibagatta kimu ye state bonsatule bw'oba okoze set ndoza oli mu geometry awo nti bw'oba okoze set what there is subsection there is union there is what bonna ekibagatta bonna oba cornerstone oba center stage ye Museveni sijja naga gavumenti Museveni agabanga jjenje addira omuntu omusirusiru ow'ensi ate n'abanga yategeerera bwe mulaba nti bagezi bw'atyo bw'ayibwa mu bintu amazzi akwata seggirinya aliko ebibuuzo ku kusomako n'amutuuza ne Ssemujju ne Kantuntu ne abasajja abantu abategeera ab'ensi eno abalina obuyigiriza obwa waggulu ennyo ate n'abanga ye kyasaba ne kiyitamu mu nnaku 2 gwe kisabira mwezi alina akulaga nti seggirinya ategeera nnyo kusinga n'akiiwamu amazzi n'amanya nti akudiisaaminze n'obeerawo awo kati Museveni bw'atyo bw'akola amapeesa mubi bw'akola amapeesa ge n'akuliyetinga abantu abo babeerewo ndi beetaaga ddi naye ogw'omunaana guno lwaki nagulonda nina muganda wange gwe nasooka okukiwulira nga sinajja era mmanyidde eti azijjukira nalina ensonga kuba ffenna tuwagira mulwana oyo nze njagala nnyo omuntu ava wansi ati nange muwagira nti mani omuntu alwana okulafuba n'okulanga ebitooto bye bituukirira ate ne giving up yakola bulungi nnyo naye abantu abamukozesa baali bakyamu ate bennyini be bamuwa amagezi gano wadde ekyomukisa omubi nti tawabulwa mulwana tawabulwa tawuliriza si muntu awabulwa before even n'okutuuka ku scene eno wetumulabidde this populism anti kati ekibuli n'engeri gy'amentalingiddwamu ekibuli kya Ghetto kino nti mpiseewo era kubuuza tiyani agambayo kuba agambwa yasambwa ye muŋombo ye toyinza kumubuulira ate kyekituufu kyali nti bw'oba omuwabula kati nga bonajja ajja kubuuza gwe lwaki tobeera muyimbi wa kabi ebibuuzo eby'ekisiru kuba nzikiriza nti bya kisiru bye biri bye wadde ogamba mbu omuntu n'ogamba nti tebansasudde myezi 6 kiki lwaki okyakolayo naye nga gwe okyali mu kyaki myaka emeka ebintu ebyakutwalayo bw'oba wagendayo ng'oyagala ttaka oyagala mmotoka oyagala nnyumba byonna obirina kati bw'oba tobifuna nga lwaki tovaayo those are bogus stocks nti omuntu agenda n'aba nga akubuulira ekintu kyolaba nti kyekya bulijjo kungulu naye nga kubanga bwe nkubuulira nze leero siina ssente olina emmotoka namulabako ku kivvulu nga kinaatera bamuwa ne kwemwero n'aginyoola n'agivuga era oli naŋŋa nti omusajja yavuguze ne benzi biki ne mubuulira nti music tumulabye tumugoberera ng'oloshe esembera tebamufunamu batyo ojja nakutuuka olabe nga Bitex sente yazirya ng'akuteereddewo mbeera nti genda e Bungereza kola ki kwe twajja n'omulamwa guli gwe waleeta negamba nti ebweru teri ssente nenkubuuza kamiliyoni agenda ku bivulu bimeka ku Krisimansi oba Easter nga takikolangako omuntu eyakikola yali Kenzo ne lwe yadda yatusisinkana ffe we nali nga tugenda kukola 10 years of Kenzo 2019 ye yayingiza abantu b'Ethiopia omwaka kati nga lumu nga bbiri atusanga ekitende ekyo yali yanga nnya kati nenkugamba nti ebyo
ebikolebwa bantu kati nenga mulwano another thing sisubira nti osobola okuyingira naye oba business yonna sisubira nti osobola okuyingira olwaleero amazima ga Katonda mu ggulu enkya n'ogula oba katugeze motoka kyemu ezisinga okubeera ez'ebbeeyi kale katugambe emotoka ya bukadde 4 seriously it can't add up no ate n'ekirala ne kiba nti omuntu akuzannyisa wero nze sigenda kunenya mulwana ani alien skin kukwatagana na Abitex Abitex alina mileage gyamutambuzza ate is a businessman music is business ate kyatunuulira si kyekino kubanga tekinnatuuka kino kikyali kitooza sokwendeko nga tetunajjaawo biki okay watunuulira ensonga ezo kino olaba ogw'omulana guno lwaki sigwa 10 watunuulira nsonga ki njagala wali nga tetunaddawo maaso nti so nga mulabye nga gamba ate nga mulaba ninga ndaba emyezi gyange gisembedde kubanga ne mu gw'omusanvu ninga mulaba nti tali mentored ate ne ttiimu gyali nayo yeeyo nga bolaba Andrew Mukasa Alphonse gwe bayita Bajjo nti bayiga nti genda owuddiise Munnayuganda muzannyire ku mutwe Munnayuganda bw'atyo yayonooneka leero gamba nti bannayeero muhoozi mubi biki kati olinde nga time entuufu etuuse ey'okwogera statement ate okyuke kubanga kyabala agenda kukyukira wali ng'okulonda kwammwe kumuyita okulonda kutuuse akyuka akulage nti ate bannaaye noga nti ne luli kyewankola emyaka 4 nobaira nange giweddeyo bulagumu ate n'olaga loopholes oba ebituli kubanga opposition zaffe zikubikamu ebituli ate kati zitambulira ku bantu bano abalina amasannyalaze naye nakubuuza ne nkugamba amasannyalaze gano tegajja buzzi nti omuntu oshutinze ekintu kyo kigendeyo ne nkubuuza ne ku press conference eyaliwo eyaleeta mulwana kuba mulwana azimbiddwa ku bintu ffe tumunyumirwa music we naye tazimbiddwa ku music yekka azimbiddwa ku bintu biringa 3 press conference eyo gye yakola palasa nkubye ebbaawo nsa naye palasa ono era n'addeko mu kyalo eyo Bugerere nga nyumiza mukwano gwe namuga nti palasa ono muyimbi wange nnyo naye yanneewuunyisa bwe kiba nga si kabadi Kabaka akuwadde amaanyi obuzaayo omunaku bunaku okole shooyo kyokka ate okuba omwana genza okubya omwana nti takuddiza vidiyo bagirabye etambula tumulabye akoze obuvuyovuyo bwe yabuuse ku kabangali abuze kyokka omuwadde ekitiibwa awo wewava amaanyi ga alien skin era lwaki na predikitinga August nti amaanyi ge gaasukka gaawukana ku bayimbi abalala amaanyi gana kyetugamba mu Luganda nti amaanyi ameemanye gamala ebitembuga gayitirira n'emmanya nti indicators ku bwongo bw'omuntu ono tasukka oba oz'omugobero oz'omulabo omumanyi omutegeera ate nemba nga nsanyukidde nnyo kyajjiddeko naye abantu bano enduulu zino Kafeero kyagamba nti zisudde bangi awazibu nze singa nze alien mbadde siina na nsonga edda mu bantu nti ate beerayo mu undercover yo kola akasente ko mukakole mu kuwuddisa awo mu mangu ofune sente zo ne bobeera netiwaasi obukadde 2 yali alangiridde nga mugwe 12 ajja kusiibula naye nga nze ogw'omunaana gwange ndaba nti gusembera kati ate bulanda weejjidde n'abanga abavubuka mu Nuupu omwo mulimu abavubuka Bagaddafi baani atandise okufuna obutakkaanya biki kati nendaba nga flags ezo eza red zijja kubanga kakati bw'oba ozimbiddwa tozimbiddwa lwa talenti nti mpitirivu nti oba ekitono omusajja ayimba ennyenje akunkumula ennyenje nti bannanga ayimbanga ennyonza nabuuza nako neŋŋamba nti omusajja waffe ono ali mu elementi ya kibanda gwe twawagira emyaka gyonna mu myaka gye egyo ng'egyali yeni yali musajja w'amaanyi naye ayimba ennyimba ezo zikiikirira omuntu wa bulijjo lwaki nti ate bwe bamufunye bati laba ate bwayiwa laba ate bwaddira olugoye n'ayanika ku kiti ekyenzira oba okwoza nga bweyanika mu ttaka nti ayimbye oluyimba lwa Uganda olusuuta Uganda mwene embeera ffenna twagala Uganda nnyaffe naye tosuuta n'oteekamu ate n'ensi nti etambula bulungi ensi nnungi ng'ettaka era ndabyewo abantu awo ovoogera biki ensi nnungi erina amazzi amalungi erina abantu balungi bampisa tukirize
Mutebi ebyo byonna tubimanyi tubitegeera era teri muntu gwogenda kugamba ku Uganda atamanyi ng'abeera mu Uganda sisuubira nti gyali naye ate toleeta ng'ogisuuta n'olaga ensi nnungi naye ensi be bantu kati gwolaga nti all is well kubanga gw'okuba ebivulu byo n'ofuna miliyoni 2-3 nakulidde osaba 10 ako kokka ate nebuuza namwe mabegako awo naabo omwana champion Gudo alaga aliko smokinga nakubuuza naye ku musheeyo yennyini ojja kubona obusala busazi emwezi girimu 2 kati genamu 2 nakubuuza nti omwana ono twalaba fresh kid nakiwala ng'avaayo omwana ono asomera asomako ddi mukulu nga mumpi oba ali mu myaka egisoma bibikulu ne mulaba yo si coincidence nseko buseko wamadira ati ne kiko ng'ekimuleese mwana oyo sympathy erimu we ssente kola ki era alieni neyanjula bulungi bannaffe tetubalinaako mbwa biki teyali coincidence nti nkuteebyemu yajja amanyi bino ebintu biziba script n'amuwawo akasente gino emirimu ojja ne bakubrain washinga tubimanyi era tusinenya muntu nti ofunye ssente oba ki naye gwagoberera so tukkirize nti his growth his rise to populism or to popularity avudde eno yeezimba yekka ne bannegaali bice byonna bw'atuuse wano ne bamukozesanga wali kye wayogera ekyo nkirinako obujulizi ekyokwezimba yekka kuba ne promota amuleeta kamukamu mukwano gwange w'ensambya yavuganga kamotoka ke ne tumugaa nti oyingidde n'abayimbi nabyogera dde ebyo ndowooza twali naawe era oyingidde abayimbi n'abayimbi bano si balungi olina sitowa ye eyeproduce naye abayimbi sente z'obawa nnyingi ng'akyamuse muvubuka era mba tukyanyumya naye alien namukubira namutuggyako emakindi awo climax kuba alien yali wansiko wali ku sheero mu Novemba kati bwamutuggyako nsigala ne Kayiira Moses aga nti omulimu gwayingiridde kuba ne Kayiira yagulimu agumanya obubi bwagwo naye ne tugamba nti okusinziira ku mwana ono bwe tumulaba tamulina Kayiira ojja kumubuuza yakyogera nga promota kati emyezi girimu myezi 10 yagiba 10 Kayiira oyo gwolaba naye Kayiira nze mulaga aliyeni yali anyomaga nti abo bayimba biki ennyimba yaabwe ya kivubuka biki naagakola naddamu mulaba juzi nga yasiima nanga nti ekisajja ky'amaanyi baki abantu bakiwagira wadde tekiyimba biri awo naye bakiwagira kati nanga nti kati nendaba ng'engeri gyakyuseemu kamukamu oyo temwamulabako na mu mawulire naye yamubeererawo nnyo kamukamu gwe tuyinza okugamba nti yalinga akola oba alinga mpajiruwaga ennyo kuva ku scratch eno ku zero kubanga abadde nga mu bisubalu ebyo ebisale wansi nga makanika ensambi eno naye ng'abadde nnyo waggulu wa Sendagala ku luwafu wane Makindye galagiri zaabwe zikyali nawo naye yattayo eyo takyalabika nnyo kati nendaba elementi si ezo zonna nga zizo omuntu gwe bakyusa amangu n'ennyimba zimanyi ate tyonyiga kya mwavu tanyiga biki ng'olaba nti yatandise ate okulaba abantu bano kubanga enkwasi eno tegatta na ssente embeera eno erina kuba mu babboyibo enkwakyo audience yaayo ndala ne gy'abadde omulamu aguvaako esaawa zino nti bannaba mumunyiigira kye twogera kuba byenjogera bijja kulabibwa ndowooza mu January December kale naye nga mmanyi nti kati wano atandise okuba nti batandise omukyekinga abantu tebannamunyiigira ng'ovuddeyo mu lwatu n'olumba Bobi Wine muganda wange anti ngamba nti tebannaba kutuuka ku kimala kubanga bw'oba ng'otunuulira omusaayi akyasobola okukolayo akantu ye mu maaso wali eryo nti bw'oba ng'otunuulira omusaayi gw'abaana ogwayiika nga ne promoto ono yeetaaga okutunnyonnyola ajja atya n'ayambala enkofiira emmyufu ate n'akulaga nti all is well tulina mmubuuza nti ekintu kiri genda omalirize nga abanupu gye bali abasibe lwakwambala gwambazi kakofiira gw'oyina ensonga wategeka ekivvulu n'omuba balagajjavu kyesimanyi obulagajjavu si bubwo nnyinza obutakikusalira naye ssente zigenda mu gwe final consumer wa ssente ziri ezaleeta abantu kankubuza abantu ekintu kino waliwo gwe nakigamba n'aŋŋamba ebina nga nze nga munnamawulire ali critical
eggwanga manyi bwe litambula sigamba eggwanga eri democratic naye Uganda manyi bwetambula ne bw'oba oli mu kumateeka wali eri amazima bayinza okulaga nti amateeka g'oliko alien ekintu ekyambalo kyayamba the camouflage ey'amagye okinako ena information nti ddala kituufu oba yakisaba oba yafuna olukusa oba naki because my point is Uganda nga bwe ngitegedde ne bwe tubanga nyambadde akasati kano nga kaamagye ne bansanga wali eri wansi basooka okumperekera paka wako oba sinakindi ne bakanzigiramu awo two ate ng'ekyo kiririgo by the mateeka ekyo nkimanyi two NUP abaana bangi nnyo bwe baakwatira olw'obukofiira buno era nkyeka if I'm not mistaken bangi bakyali mu makomera nti now the law is applying ku okwekubira oludda neebuuze nga omuntu anayambala camouflage n'ajimbira namu n'akola atya is he in good terms with these people okumukkiriza okukola ekyo naye simanyi oba ina information in regards to that nza bwe nasobola okusakasita ne ŋŋamba waaye newe tomanya ebintu byeyogera era twabyogera off record naawe wabyobyo nga bw'obyogera wabimbooza emyezi 2 egiyise nga tetunaba nakola eno sho naye ebyo bibeeramu nti kale nga bwe nkugambye nti ensi etuuka nga amaanyi gagiwedde ng'egamba kiringa bw'oteekayo ensiriŋŋanyi ovube otuuka nga ensiriŋŋanyi eyo yeyina okuyamba bya mugaso okusinga ggwe akutte eddobo kati abalien gavumenti zibeetaaga nambaazi zino kikulu nnyo bebekulu okugenda mu nseko busekasisinkana alien eyamuvuma yali nsonga nti essaawa zino alien Museveni amwetaaga okusinga bw'ayeetaaga bebekulu kirikiriya kati bino byonna ebyokwambala nti nkulekeddemu yambala kantu ka bonasi kati nina nnyo kuba kati abo abaana abeera eyo mu ghetto yambala gagatto biki nga kyawulira ng'ekyamanyi naye omuzannyo gw'okolera gavumenti eno okubanga ensi ekkakkanye yandiroozezza okwekalakaasa erimuuhu kinene nnyo kuba gavumenti ne bw'ogyongera olunaku lumu eyiiya ekigisustaining actually buli kadde koowa gavumenti kagiyamba that breather you give it breathingamuko nti obalaba bw'ogiwa yinki etwala yiika nti akadde ako k'ogiwa yeesetinga ono omwana abaddewo amawulire n'agadayivaatinga gemmanyi obulungi nti galimu ebirumira bingi kuba olaba wano tulabye ku bantu be bakuba amasasi naye nga alaba nti bwe bamuwa emmotoka bonasi kati ono gwe bakubye obukubi empi olaba eggwanga lyavaddako Kyabitex ekyokugira abaana wali we baafiira ate n'addamu n'ategeka and people didn't critically ask questions ku nsonga eyo Uganda nnyangu nnyo naye kati omwana ono bw'azze n'akola ekintu kye n'ajoogamu awo gwe genda obuze files ze nti ate akubye gundi byakomawa palasa ono okumukuba yakiyiwamu amazzi era kyamuwa amaanyi nze nga omuntu ayita kuba amawulire agange ngajja gafuna mu bantu ku ground mpuliriza amaloboozi tubeerawo emisana n'ekiro tutambula nakiraba nti kyamuwa pulaasi nnene ne ku kivulu kino nasanga bakazi b'obutale nga waakiri agendayo leeti baabagoba saawa zaagenda okwera nga 3 nnya nga babagoba badde nti agende yamulabe omwana famire y'amayanja eno ekola bubi n'okuba omwana biki nga kyekimututte kitegeeza music nze ng'omwannyumira kuba ndi muntu wa music ndi musician mupuleyinga nkola ki kubanga musician kwe kuba nti omanyi instruments ez'enjawulo nzaagala nnyo mbirimu naye eriyo n'omuntu atali wa music nga tayagala na music waaliyeni naye ng'ayagala kiri Bobi Wine yamukooneramu nti ye Bobi Wine yaddako ensi yamba mayanja baamukuba ebintu bya Uganda biba bitono nti teri koko yembanga nnyonza it's not all about singing oba nakigamba ggwe nti Kyagulanyi tatomedde okwesembereza alien nze kuba sijja kulimba si getting excited by the way it's rare for me era nsooka neneetegereza nga mu ggwanga lyembaddemu nsooke neetegereze era oba nakigamba nenga nti Kyagulanyi ono akantu kano takaguddeemu alien ono amutegera oba era kintu kino essaawa eno kirekawa Kyagulanyi right now kati ate ekyo kirungi nnyo gy'ali kubanga tamugwangamu kyekisooka abantu be bamuteganga ebibuuzo ng'oggyeko n'ekyo yali mutuufu alien muntu w'okuwagira wa ghetto akola ebintu ebimu ku ebitundu nga 5 ku Kyagulanyi bye yakola lwakuba amayirungi ago
si buli mulaasi nti agalya nze mbadde nabo Bobi Wine eyo simu bw'aba yagalya ndooza myaka gyabwe nga sinnamumanya ngenda okumusinkana nga bukyamaani yewooluba olwo Bobi Wine teyabirina bazuula mangu bano abantu balaba wala era omuntu taddeyo n'akusiruwaza olw'ebikuba bino oyige baasiruwaza abantu bangi nze naliko n'enkambi nagiringamu abaana abato be nali nabo baayiga kale wel baayitawo abamu naye omu alookingirayo kati Kyagulanyi tomulaba nti yakulekayo naye ng'ate paafu ezo naye nga omukulu ddala kituufu yabalekayo anti ne bw'aba takuleseeyo naye nga takiraga okitegeera omuntu wiidi ojja kugismokinga naye nga tofaananye bali abagifaananayo ne bw'atabalekaayo wiidi bagikozesa abasajja bakyagikubira ddala naye nga tefaanana eri kuba yazza kimenteininga yakunyumizanga edda ebintu bino myaka nga 13 egiyise nga agamba nti nfuna akalagala kange akatuufu n'ensenya bulungi nkozesa lizira gwe bupapula obunyume bwamu enjaga era Bobi yabuterekanga ku busaabala nga gwagamba Bobi n'amusaba namugamba leero nedda leero tolina kunywa nali nkirabye Bobi oluvannyuma n'amusonyiwa n'akamuwa ekiringa okusonyiwa leero tewali alina amukontrolinga ng'ogenza okikuba ennyo enkoki eyo gy'olaba ejjamu amannyo kati omwana ajja kubanga ye tagirya nga bw'olowooza kuyitiriza kuba asiba akaveera kakubuddiise enkya omulabe nga kansala wano ku City Hall nga ne tiketi agirina oba ya kibiina gwe kyowagira naye nga bamukutumye ebyo ebintu bijjako teri yakwacca bw'atyo ng'ategeera. So kakati bino bye tulaba what do they mean wano wetuli akaseera ke tulimu bitegeeza ki ku alien skin ne excitement oba ne love okay yes excitement love sakondooza ne tutumu lyabadde alina si lyabadde alina kubanga Bobi Wine oyo yatugamba nti mumuwe omukisa naye nze nange leero musabira mumuwe second chance kubanga gwomanyi gwotegera byagenda okukola kubanga ebbanga limpi nnyo mumwongere we are counting down days ebbanga limpi nnyo lyemuwadde mumwongere nze nyumira nnyo omuntu ateguleko nti aguze ettaka lyakoze eki kuba aliyeni ebyo birooto bituukiridde ate singa yali wakunywerawo nakugamba wano nti omuyimbi okula n'audiensi yo bw'oba wajjanga Kapiteni Dola ng'owemula kyuka yimba ennyimba z'abantu bw'olemerayo owedde bw'oba wajjanga Massa Blast obalabye bonna kuba badoola bonna embeera gye balimu mbi ba Blasta baafa bubi ekigambo omukulu Alex Mukuche yagamba Masaka Nansco ewa Nanscom yavayo so yagenda we mulira abeewaabwe abeebuddu yagenda so nayita kadonkamu Masaka ayimba Masaka atobeka ebigambo ssebo kadonkamu aba music wabagezi nti kino kigula luggi kukuggulira tolemerayo yakola bulungi kubanga yamulaga nti ensi ekulabye naye kati ekwemula kukomye wammwe eno leeta birala kakati alien nze ndongo yinyumira kuba music ne wano mulina mukasimu biki naye bw'omanya nti abantu bakulinamu essuubi ddene liti kubanga nkyemanyi naye enviiri zaamuguva ku mutwe nga mwenda Freedom City kuba n'endagaano yaabwe nabitekisiba ogigenda munda erumiramu bamusajjamuukiriza ne bamukirizisa akasente katono ebituufu byempulira alakaithoti byali byaguni byali byalwali zaali nnyingi ku alien ate ekintu ekyo bwe nzirayo wentuula wali baffe tutuula wali kumpi n'Entebbe Road wetu discussingira ebyaffe enduulu yakeera kuvuga saawa 4, 3, 9, 10 ng'abadda ku Freedom City badde nemaga nti mwana ono kivulu kijja kukwata naye ate abitekisa ayinza omukozesa obukozesa kuba bano bapromota be bambaleese kafeero bayogerako bonna okutegeera kwabwe si bangi tebategeera akukozesa bw'atyo ng'ayagala afune nga ye yanga nti nedda omwana avuga na Benz biki yavudde mu Subaru nemuga kati makanika ove mu Subaru ng'ompazi nga totegeera eri trademarkayo timuleeta emirimu ku galaji naliko ne ku galaji juzi nembaga nti omwana ono yandibadde akola kinene nnyo nti galaji yamwe yandifunye emirimu ku lulwe naye si muteeketeeka ate tawabulwa tamanyi nakyakola
Kati okuyimba kuno kulungi nnyo kumuwadde ebirabo ng'omuntu, naye olina kewaali ezimbidde nti galagi yange lumala nvuga emmotoka z'empaka naye nina ki sipeeya gwentunda. Kyali tunuulidde kuba bino byakiyita mu luggya. Bangi batugambye nti omwana tayinza kuggwa. Bya bwereere. Tonnalaba ensi tugiraba. Ensi olabira wano. Ensi tugiraba. Lino ttutumu emyaka 10 oba 5 oba emeka bw'ogikozesa obulungi. Like you're not sure whether you spend the next 5 or 4. Kansanyusizaamu ke kano nze manyi njagala nnyo service delivery. Nti bw'okwata emitwalo 5 n'engiraba ng'ogiwadde omuntu. Oba agiridde ati oba agisudde. Ekyo okusinga okuba ng'opulaninga okusuubiza. Tulina abarasita bangi nga bamukono gaamu nnyo. Agabye ku busente yawa mukwano gwange ragujjuza akakadde. Naye enteekateeka eno walisuseewo kuba kati oli resourceful ovaamu oli w'amaanyi agavaamu ssente n'ebyamaanyi mu ghetto. Eno ye time dira onaatuyimbira message y'amalwaliro g'omu ghetto. Ghetto gy'owaano giwaanako nkwakyo. Era naga omusajja ono bwongo buno talina bamuwa amagezi. Wano wootuuse oguddewo. Okubeera true representation of what's the ghetto, of what's happening in the ghetto. Ekyo ngambye ekibuuzo ekyo kyatandikidde nti Bobi Wine kimuleka. Bobi Wine talina wadde ensonga. Wabula asigadde munene kiringa wanaga nti naleeta goalkeeper ono bamuwadde omukisa ne ttiimu gye bamuwadde si yange naye buli gwe bamukuba gunywa. Kitegeeza nkomyewo ate alina buzibu ki. Ate takugambanga wabula yagga nti mumuwagire. Era jakwanda wuuyo wa mwana wammwe kuba tamuleetangako tavangako mu firebase takiikiriranga na ku firebase simuwulirangako. Muwulidde mu Bungereza nti byonna mubikole naye temukolanga ki agamapeesa gabeerawo. Tulaba bannabyabufuzi leero yogera kino enkya yogera kiri ebyo si bipya. Era nze n'oliyanga nti omusajja gw'ogamba n'amuvuma naye tomuwuliranga awaana Bobi Wine buli walaga. Ako kagombo kasika balabi. Tobakiikiridde yogera ku nguudo. Uganda gy'owaana nsi nnungi tugimanye eyina emigga eyina amazzi naye mbi. Essaawa zino mbi. Obukulembeze bwonna bwe tulina bufu bubi. Kyonna kyojja n'oyogerako ng'owaana Uganda giwaane mu butonde bwayo nakyo beauty. Tulaga nti so buli kimu kiri bulungi. N'okuba nnungi. Era nagenze okulahanga ne audio amukoledde wa mukwano gwange Kayiwa Pade ne bw'oba oyagala projects nti tubonga nawe bikigoyi sooka okulowoozaako. Musajja munene ali makindi awo modi one Pade man. Yava Bobi Wine yava yawe mu Dream Studios. Kamocha. Nenga alinnya agenze ndowooza yaga bamuga kola sound nno nga nnungi. Ate bambi olusi n'etanyuma ate kutuuka nankadde ziri wadde yagikoledde mu kiraasi. Abadde nga atuganze nkolera mu studio yange. Era kyambalinga okubuuza wangambako wali emabega nti ye alina gundi alina studio ke ka Ghetto katyo. Naye wano yatendewaliddwa olw'amaanyi g'abantu abakutumye. Kolayo ekintu ekikkakkanya. Uganda is bleeding nti Uganda nnungi. Akulaze gwe atannaba kulaba nti asigwe gwaliko naye yandibadde waliwo ebyokuyimbako kaseese weeri oyina gwalina amasannyalaze mukwano oyimba gwaki gwe yimbe leero enkya jangu otuwe beera nga balutalo baalaga ensi nti bali ku bya bufuzi era nze mu ekyo mbanyiigira wadde bayimbi balungi tebayambye ensi yaabwe nate nakola statement yange ku myaka yali aweze emyaka 14 kubanga lutalo wa 28 yaje emyaka 14 2020 si kyekyo 2022 mu December awo nga nti amukoze bulungi nnyo naye mwajja muli basiiwuufu mwali babi enseeba yambi ne temugiddiza otuyimbidde omukwano oli muyimbi mulungi nnyo kubanga legend nze sibala legend nti kuba afudde lutalo legend myaka 10-12 okoze music oli consistent nja kumubala ne bwalifa ne bwaba mulamu akyatuuse obeera legend oba akyali ku celebrity atuuse omanyi legend tulina amadaala kwe tuyita lwaki olowooza nti mulimu abaafa be twasuusuuta olw'okufa naye ng'abasajja bano bayimbye lutalo ayimbye yes of course kintu kitono abamu tebagikwatanga ate ng'atuuse ku bantu lutalo muwa legend muwa
eyo ojja kuba show ndala what makes or what defines a legend enkyali nnyo ndowooza omuteeka ku celebrity level nti yes I celebrate him as a person naye omuteeka mu legendary anyway ojja kumpabula naye tumalize n'ekimenko ono future ye eriwa akyali ku issue eri by Ntenvu oba December mpakinga ebyange nzire mu byange kino era kimulekawa ye nga ye ngaali ye kiri ekya Ntenvu akyogeza butamanyi oba butawabulwa kuba nkugambye nti ne style y'omulaba tawabulwa naye future ye ina music yona ali bwati nti ffe mu Luganda tugamba nti ensi tekungulwa tugiryako makoola amakoola agafunye agalidde kubanga ne time eno yokka manyi nti akyusa asobola okuba nga yeesuza ali ku level yeesuza wadde abantu sente ze mulowooza zaafunye tannazifuna mu music pozi nga bazimuwadde mu wingi eno gye nkugamba gye yayita eno wingi gye yayita gye mukozesa ndala ennyimba zaatandise okuba Uganda atuwaanira Uganda nga bweri ennungi yewasobola okuwa naye ate wakola bubi kuba wakukyaya abantu omuntu eyali amanyi okukalumamu emakindi ng'olaba ate tokyajyayo kuba baleeta mulala bubonero obukulaga ewali wajja ensi bwetyo bweyina okubeera nti togenda kukwata bano abasajja bakutte emyaka 25 ba Bobi Wine kamiliyoni 18 22 bamesaki tebakutte kuba nti Katonda yabawa gavumenti ebaagala babeerewo era saanyo ekimanye leero gavumenti ebaagala babeerewo gavumenti etuusa kiseera nega nti mayinja vaamu bwegamba nti vaamu leero enkya tosula bino bye twepika nti gundi wange mwagala naye gavumenti temwagala olimba kubanga yemuwa emikisa egyo gyonna egy'okusayininga fuluma genda bwerukomawo yemuwa omukisa sijja kgenda nnyo mu nsonga omanyi abantu baffe ate waliwo abaffe oluusi n'oyogera nga ate bikubawo ate emmotoka okitegeera kati nga ebintu si byangu ekintu ekizibu okudefendinga mu ggwanga Uganda omuntu okuyimirako ye munnabyabufuzi mu Uganda nze nabavaako it's hard nze we standing okudefendinga Bobi Wine kyangu nnyo n'okudefendinga Kyagulanyi kunze nga munamayira agoberera tali based on excitement naki netukuba noga nti 28 Segonono ne Nambooze ne Mayiga bwe baba okuwamba kubanga okuwamba kuno bubadi nti in courts yes webale nnyo okuwamba yes ekigambibwa nze ngamba nti ekigambibwa nti bawambibwa okuwamba kuno baba tutesimanya eyo mu poto wawa information y'omunda yogera nti mubaamu omutuufu gwoga nti ono muwambi naye nga mulimu gw'olina nti bannaabo lwaki tebampulira era ng'ow'embuga waliwo ekigambo ow'embuga yali mu Sheraton kati bano ababiri bagenda okulabwa gye basibidde biki naye munnaffe ate aliwa kumbe munnammwe ate yeyawuliriza dde eddoboozi n'akwatagana n'omusajja nti ye okirabye kaakati batubeeyiringaawo tubiki babasabire essaala Buganda etegese emmisa ku lubaga biki bwe bityo sayansi mungi naye mujja kumumanya mulimba kubanga ebino ebintu bikyayombya abantu naye ng'ensi ekola bukozi ssente kyo mukyatuvuma bannanga batugobera ku Uganda ey'enkya ne channel zira mukyatuvuma mukyatwemula naye ffe tugenda babulira amazima nga bwe gali kyova olaba kizibu nnyo kugaa nti batututte mu kkooti wabiki bye tubaweereza mukole gwakuwuliriza kugoberera wootategedde buuza napostinga akantu ako ng'emyaka giweze gyali 15 kuba babawamba tuyingira August naye nga giweze 15 kuba nze mmanyawo Museveni we yagulira abantu abo y'emyaka 15 olira nga nti leeta obujulizi biki watugamba kusegirinya twongere obujulizi biki nga muyombe muvuuka mukwano gwange kusegirinya okyetaaga bujulizi yaŋŋaata namatira bulungi naye namulanga ayogeza luggumugumu ya Dalton mukwano gwange actually yampandiikira nga ndaga nti ali Norway biki batusanze nnyo naga awandiika bulungi ku music biki n'afuuka mukwano gwange nankyawa awo olwaba Alan naye ekintu kino kiri kiti nti omu ku basatu abo eno information bw'omukwata obulungi agikubuulira anti laba ŋŋamba agikubuulira nagga nti ow'ekitiibwa yali mu Sheraton
ffe nga batuwambye babiri omu ku basatu abo bw'ogenda n'omubuulira n'omubuuza tubadde tukola ki tumalayo ki eddako ebyo njala tubyogeremu eddako omusajja we yakulukusiza amaziga byonna byebimu awo tubigattire wamu final remarks ku kimenkewo tugende ku sheesembayo ey'olunaku kimenke ali bw'ati nti bw'oba omujajinga tojajinga maanyi gaaliko kubanga si ye agamaanyi si yeye nze nte bwemba nkola analysis ku bantu bano nsooka nekimanya nti mbasinga amagezi ekyo kyekisooka ate nga kituufu kubanga gwe bonabeere noga nti abasajja bano bamaanyi bavuga emmotoka kuba obugagga magezi nga bwe mukyogera amagezi bw'oba tunuulira oti si bagezi wabadde ombooza lwaki obalagula bangu kupima nnyo nyiza n'okukakana beba bujingo nyiza n'okukakana nti ne musoma ninga nti ono nno enkya walaga ayinza okuba muyivu bulungi afuuwa Olungereza biki naye ng'amagezi ogamusinga kati abasajja bano bwe balaga wangu kulaba bw'oba naawe wanalayizinga n'otakyamuukirira kuyomba kubanga ne kweyo kyo era bw'oddayo n'ogikebera waliwo abaayomba naye baayo abatanyiiga kuba waliwo biseera ebyo waliwo abangoberera nga shows zino zibanyumira n'atakuvuma naye nga tasanyuse n'asigala mu bbanga in between lines naye ng'ekintu kino bw'otunula ng'ogyeko otaddeko lenses eziri genuine okirabira ddala nti abantu bano bangi bakozesa ggwe ate wootali tebakola kyekutugamba civil obedience eno ekola gwe bw'ogamba abasajja abo bonna oyinza otya osobola bavaako mwogera bwogezi basajja b'amaanyi gwe gaana okugenda ewaabwe kuba bw'osigalayo nga togenze mu kivulu kya bitekisi katugeze nti akulaze nti talinaku ggwe ono omwana nze kye nandimufunyemu ennyimba ze zibadde zitunda n'ogenda oziraba miliyoni emwe mulabye mu wiikisi kolayo oluyimba olwogera ku kiruddu okolayo nga tonnawayivulinira gukakadde ako era gwabeera kiruddu jjajjanjabiddwa emyaka nga takyukako genda oyo mubuuze tunuulire enguudo va ku ebyenkwakyo bino nti nkalumamu ajja kugamba gwe lwaki togenda n'obiyimba gwe tolina ddoboozi lyo anti nze mbyogerako wano kubanga naye sirowooza nti okumanya ensi yamwagala mu kumwagala bagamba musajja mugezi areasoninga addamu bulungi ebibuuzo nti naye enreasoninga gye bagamba nti bw'omubuuza nti aliyeni olina ennyimba mmeka tyanze nti wakagenda emirundi emeka ebungereza tyasigibala kubanga sigendangayo nti musajja mugezi akubulastinga abulastinze bakeyisi biki bana enduulu z'abannansi naye nga yandikoze ebintu ebirungi bw'oleeta eddoboozi essaawa zino n'oliteekawo obadde okola statement omwaka ogujja togenda kugikola bakusudiya tojja kubeerako kyege mazima kubanga omuntu ajja kugamba bino atogenda kubeerako tetujja kusukkawo bwe wanaabayo ekirala kyonna ffe weetuli okubeera nga in brief ne bagamba opening your eyes ku Lutami Media ebintu bino ebisinga tugenda bayetera actually in-depth analysis ku gundi ya Cindy ne Shiba Kalungi ndoza nali ku show naawe eri nga twali tudde nga nti nina kyendaba ekiri mabega w'ekintu kino waliwo agenda ovaayo agire era wagenza okera musajja wange muganga tavuddeeyo nti ati bannange tugende mu bato biki nenga ndabanga batte eno erina wejja nga okumanya nsomye okuwandika script mukama nsonyiwe naye kankyogere nti tuwandika script z'entertainment naye yo najiraba nenga Shiba Cindy avuddeyo ayagala gambo ategeeza nemmanya nti waliwo akabadi akajja era from nowhere muganga Victoria University negamba twagala tulaba amaanyi twagala tuteekewo bato nemmanya nga kiwedde nsonga bato entuufu erimu mmwe bawagira ebimu n'ebyobufuzi divide and rule bayagala mmwe mutemagane naye ng'ate Cindy ne Shiba akasimu kakubwa kubanga Cindy ng'ogyeko bino bimukyamuka iPhone Nokia biki baali ba veterani 26 27 obsessions ne Blue 3 ng'omu mulabe wa munne naye nga Shiba ndadoogo so nga ate Cindy be baali mu top flight eno mu Blue 3 kati Kyali balinamu kagulaji account gundi wansinganga kakati nze ndiko naye nakugamba nti yo bato bwe tunatufunye obudde obwa analyzing
tebigatta. Tujja kujja katujje ne programu esemba y'abakulu. Kano yakaabye amaziga ng'ekibiina alaba Nandalama Fabi ne Power Patrick Oboya Muriat ekibiina mukulu agamba nti ate ssente nazikuwa zaali kwegamba ensimbi zitabudde. Omukulu ndowooza alina kati wanywera kacyayi Mwami Museveni nesiranko Mwami Museveni kisanja nenga assa bani kino kisanja sizza. He's breathing. Bino bye twagamba nga I can't breathe. My God, 2021 2026 the guy is breathing. Nti kati omukisa gwennyini gumweyolekeddeko alina omukisa munene nti naye empewo za Mwami Museveni njala kumanya empewo ezimutuulako ne amutuuzaako empewo ezo. N'omukisa ng'omuntu naye kati kino ekyokuba nti okkakkanye kimukakkanya kubanga kinafu kimalamu abantu bangi amaanyi kubanga essuubi tugambe nti tulirina oba twalirina nnyo omusajja wa musentulo ngazze naye nalaba nga bamuzanya kifiiriza katujje banange temuva ku mukutu Lutambi Media ne Uganda ey'enkya n'emikutu emirala Nabs Fiona temutuvaako katujje ate n'ebirala ebyobufuzi nawo tubalage we mulina okubeera nga mubuukira amaaso katujje Uganda ey'enkya.